Abami abasinga mu strugglinga n'amaanyi gekisajja n'ogamba senga nfunye ku ddagala ki senga nze bwe nnyima simanya nafuwa like akasolo kabeera kagonda oba omukira gwange gubeera gugonda gwe wenna ng'olina ekizibu ky'okubeera nga omukira gwo tegukaluba like kiba bwekiti nga kiri awo kubanga ekituufu kiri tosobola kuzina mukyala nakukkuta bulungi oba n'akuwulira ng'omukira gulebera oba nga guyimye naye nga tegusobola kukaluba tegusobola kuguma. Ebiseera ebisinga ekireeta embeera eno nga nkyogedde mu luzungu nti waliwo kye tuyita testosterone levels mu basajja. Testosterone levels bwe zibeera nga ziri waggulu zikuleetera okubeera nga ofuna kye tuyita libido oba okufuna obwagazi eri okukola omukwano. Buli bw'obeera n'obwagazi bw'okubeera ng'ojja kukola omukwano kikuyambako okubeera ng'osobola okubeera ng'omukira guyima ate era okubeera ng'osobola okuguma. Naye buli bw'obeera ne testosterone levels nga ziri wansi kikuviirako okubeera ng'ogenda ku losing appetite oba ogenda kubulwa appetite. Leero tetugenda kutunuulira ekyo oba tugenda kutunuulira ebika by'emmere bye tulya ebyo ebyaffectinga oba ebiviirako okubeera nga testosterone levels zikka n'okubeera nga n'oba oyimye omukira gusigala ng'ekipiirapiira teguguma kufuuka mbooka eri erina okusabula omukyala n'agitegeera. Ekyokubiri ng'ovuddeko nga tuzeeyo ng'ovuddeko ku kyokubeera nti gwe ng'omuntu oluzinga appetite oba ofiirwa obwagazi n'obeera ng'owulira tokyayagala kubeera nga weggetta na mukyala otuuka ekiseera n'owulira ng'olinga ng'omukoowu mu luzungu nandikiyise ng'owulira you feel fatigued owulira olina fatigue owulira omubiri mukoowu nnyo ebiseera ebisinga ekyo nakyo kibeera kiva kubeera nga testosterone levels ziri wansi. W'osobola okumanyira tutunuulira obubonero bw'osobola okutunuulira then tumale tutunuulira ebika by'emmere by'olina okwewala okulya okubeera nga at least osobola okumaintaininga testosterone levels n'okubeera ng'osobola okubeera omusajja amalako mu kisenge. Nabagaana okubeera nga buli w'otuuka mu mbeera ey'okubeera ng'otataaganyizibwa odduka kufuna ddagala. Senga nze njagala makerenda, senga nze njagala ddagala lya kunywa nga tonnaba kukola ebyo sooka oweekebere ng'omuntu. How do you live your life? Olina by'olya ebikwaffectinga. Kiringa omuntu adduka nti njagala kusala mugejjo naye ng'owooza nti ndi kukola exercise nziruka bannange nkuba gym naye nga tokyekinze diet eyo omukwano oba olimba togenda kugusala kubanga omala okubaaninga calories 1000 n'okomawo n'otula n'olya calories 2000 kwegamba n'ozzaawo z'oggyeewo n'oyongeza nako 1000 olulala olwo oba ogenda sala mugejjo oba nedda. So nga tetunnaba kunoonya ddagala tusooke tulabe biki bye tulya biki bye tulina okwewala bye tulya bitwaffectinga oba kubanga ebintu byengenda okubamenyera oba ebika by'emmere byengenda okumenya bye bika by'emmere ebya bulijjo bye tulya oba byebintu ebimu bye tukozesa mu day to day life gwe ng'olowooza tekikwaffectinga ng'omuntu naye ng'ate nga gwe omusajja wandibadde tokyemanyiiza kiyinza okukuviirako akabasa. Singa obeera nga testosterone levels ziri wansi olinza okuviirako okubeera ng'ofuuka omusajja gwe tuyita nsendikanjake n'obeera nga tokyayima anti obwagazi tokyayina nga ne bw'olaba ekisambi olaba kirabe ng'olinga alaba ekifi ky'ennyama. Ekyo kiteeka ebbali. Ofuna depression onajja lwa nsonga ki? Nti ebiseera ebisinga omuntu kasita obeeraawo nga tokyali musajja kimala owulira tokyayala olina omukazi waka naye tolina ky'osobola kwekolerawo omukazi omweraliikira olinza okunzika ng'ogenze mu depression otandika okubeera nga tokyasobola concentratinga ng'omuntu era ofuna kintu kye tuyita low concentration titosobola concentratinga ku kintu n'okibeerako nga bwe wali. Lwaki? Kebera testosterone levels zandiba nga zirina obuzibu. Otandika okubeera nga weerabiralabira okwerabiralabira kuno tukumanyi mu bantu abeemazisa ennyo abalina obuzibu obwo tusenga neerabiralabira okwerabiralabira okwamangu mangu otandika okufuna obuzibu mu kubeera ng'ofuna otulo oba okwebaka. Kaakati obwo obubonero bw'osobola okutegeerako nti testosterone levels zo ng'omwami teziri bulungi weetaaga otandika okulya ku bika by'emmere ebisobola okubeera nga bikuyambako okubalansinga levels zino. Naye eyo tuveeyo tutunuulire ebika by'emmere by'otalina kulya oba ebintu by'olina okwewala nga byakulya ebikuviirako okubeera nga ggwe omusajja nga mu butuufu tokyagira bulungi tokyakuba bakira batya serefu. Ekisooka waliwo bino bi energy drink simanya Uganda muyinayo biki kale kanjogere ku bino kanjogere ku sagala kukozesa nnyo mannya naye kanjogere ku Red Bull.
ebika bino ebintu bino by'omunywa ebyo ebibawa amaanyi ebyo energy drink si bibi naye kasita obeera ng'osobola okubinywa ennaku like mu week ng'osobola obikozesa ennaku 3 si birungi buli w'obimanyiza omubiri gwe saawa ebikuwa amaanyi kubanga byo birina kuwa amaanyi. That's why they are called energy drinks. Naye energy drinks zino nga bazipreparing oba nga bazitegeka balina ebintu bye bateekamu, balina chemicals ze bongeramu, balina eddagala lye bateekamu okubeera ng'osobola okulifunamu amaanyi. It's not a normal drink, it's an energy drink. So eddagala lino lisobola okutandika okuaffectinga omubiri gwo nga ggwe omusajja n'otuuka nga bw'oba toli ku energy drinks zino tolina kyokola kyowulira. So bw'oba osobola okuzeewala nandibadde nkusaba obyewale. Si byakunywa birungi kwesembereza nga ggwe omwami. Namba 2 mu abanywi b'omwenge. Omwenge guno mulungi ng'onyweddeko giraasi emu. Naye omuyimbi yayimba n'agamba nti ekiwoomereze kizaala enkenku anti bw'oyiwayo giraasi ng'oyiwayo endala ng'oyiwayo endala ng'ofuuka lujuuju. Kizibu nnyo okusanga omusajja nga munywi wa mwenge mulungi nga wansi eyo akola bulungi. Omutaka aba takola. Why? Ebintu bino bi-interferinga, ebyokulya bino bitulya bi-interferinga ne production ya testosterone zo ne bivaako ekintu etuyita drop in testosterone. N'obeera nga levels zo ziri wansi. Kati buli bw'obeera ng'onywa omwenge guno ogw'ekyeyonoonero ogenda kwesanga nga mu butuufu embeera yo ey'omu kisenge ekosebwa. Namba 3. Weewala okulya kye tuyita vegetable oils. Butto ono omulaba ono gwe tufumbisa naddala. Gwe tuyita vegetable oil mulungi naye butto oyo si mulungi ku basajja. Tetulina kukozesa butto nga mungi. Teekamu katini mu mmere y'omusajja omufumbire ali. Waliwo abasajja bo banyumirwa butto ng'era bw'omuwa emmere nga temuliimu butto gw'alaba bwe tuyita cream alabira ddala nga tewali ky'omukole ddala bw'omulinga amuwadde boiro. Naye ate nga boiro oyo mulungi ku baami. Mulungi nnyo kubanga akuyambako okubeera nga at least emisuwa gyo gibeera wali wonna tiritable oba tirita whatever gibeera clear n'obeera nga togenda kukosebwa. Production ya hormones zigenda kubeera bulungi oba kye tuyita testosterone zigenda kubeera nnungi weesange nga n'appetite oyina. Naye buli bw'olya ebintu ebyo naddala ebyo ebintu bye badde prinze mu butto ebyo si birungi nnyo kuba ate byo bibaamu butto mungi. Oyagala kulya ku muwogo leka bamukufumbire boiro bamukuwa omunywere ku chai. Oyo ali very healthy than muwogo omusiike. Gano amandaazi ge mulya butto mwereere. Yes, tetusobola kubyewala kubanga bye byokulya bye tulinawo but tobyesembereza kumanya nti buli lunaku. Kale mu wiiki manya nti mu buli wiiki I'll consume one. Nja kulya erindaazi, oluddako nja kulya chapati, oluddako nja kulya naddala ekintu kya deep fry. Gwe ng'omusajja wandibadde okyewalira ddala. So nga tonnaba kunoonya ddagala nti senga sirina maanyi ga kisajja, kebera diet yo. Kebera by'olya, kebera bw'owangaala. Like otambulira mu bulamu ki? Waliwo buno obusigo bwe tuyita obwa soya oba soya mumumanyi, waliwo n'obuugi bwa soya. Obuugi bwa soya obwo si bulungi nnyo ku basajja. Bulungi ku bakyala naye ku basajja oba bulungi ku baana naye ku basajja sandibadde nga nkwadvisinga okunywa soya oyo. Soya oyo si mulungi nnyo. Teyandibadde mulungi kukozesebwa omusajja. Then waliwo ezo emberenga nti ffe abataagala kukola. Simanyi abataagala kufumba naddala abasajja mu abawuulu. Mulina ebiberenga ebyo mugula bibeeramu babiteekamu oba bata ne babiteekamu n'ebintu ebirala bibeerawo. Like obigula n'obimicrowave ng'obiteeka mu microwave n'obitulusa then n'ojjamu n'oteeka mu kibakuli n'olya. Ezo emberenge si nnungi. W'oba oyagala kulya kuba omanyi lwaki kugamba si nnungi? Ziri processed. Teziri nga zino z'okwata n'oteeka mu ntamu n'oteeka mu butto n'osiika ne bibaluka n'olya. Nedda. Zino emberenge ze njogerako ziyina date ya expiration nti zituuka ne ze-expire nga ziringa bw'olaba processed foods nti nga bw'olaba zino emmere ebeera mu mikebe nti eggwako nazo bwe zito bwe zibeera. Ogula paaka eyo okwata kipaketi n'okiteekamu ng'okizunguludde mu microwave ne kibaluka n'ojjamu n'olya. Bino abasinga okubikola bavubuka. Abatalina bakyala sirina maanyi pwira njoya ku mberenge gwe ng'okkirira wali nga weegulirayo ebiberenge byo ng'oteeka mu kimicrowave nga weeriira. Emberenge ezo si nnungi eri obulamu bwo nga ggwe omusajja wandibadde ozeewala. Then ekintu kyakye tusobola okutunuulira oba ekika ky'emmere kyakye tugenda okutunuulira ndowooza ndyoke mbasiibule kyekyokubeera nga weesembereza gye tuyita menti. Menti simanyi we tumuyita mu Luganda naye munyumirwa nnyo munywa munnange mwagala nnyo. Muteeka ku mazzi ga chai, nze sinywa chai ng'alimu sukaali by the way.
emmeeme yange mba mpulira biwoomerera nnyo, so teeka komenti oyo ku mazzi agookya nenywa. Mulungi ku bakazi, mulungi nnyo okufa abakyala, naye abasajja anything ne bwe kiba kyakunywa nga kirimu mint oba nga kiri mint flavored, nandibadde nkusaba oleme kukyesiga nnyo oba kukyesigamako nnyo. Kyesonyiwe, genda onoonye ebirala. Entangawuuzi ndabika nakolako vidiyo y'ebika by'emmere bye mulina okulya, so sijja giddamu eyo. Ate agiraba osobola okubera ku YouTube channel yange obeera ogisangako. Bw'obanga vidiyo eno oba audio eno tekusanze ku YouTube yange, manya eba evudde ku Senga Face 256. Ojja bulungi onooteekamu ekigambo Senga Face 256 bakweta butereevu ku channel yaffe, n'obeera ng'osubscribinga, n'obeera ng'osobola okulaba kyonna kye weetaaga oba okufuna byonna. Ebibuuzo byo ne biddibwamu. Alina ekibuuzo, comment section eri empty, teekawo ekibuuzo kyo nja kukiddamu. Alina ky'owabula naawe nkwaniriza mpabula, nze ndi mwetegefu okuyiga nga lubeerera. Omukama abankuumire ate abanjagalire bye munjagala. Yeah.